Alungi abatulaba mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya nga bulijjo Dr. Bishop David Kiganda, President wa the National Pastors Platform of Uganda, ate era Senior Pastor wa Christianity Focus Center. Njagala okutwala omukisa guno bannayuganda bannange mwenna gye muli eyo okubaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo amalungi. Ndowooza nga ffenna tusanyuse twesunga okutuuka ku mazuukira ag'omulundi guno. Naye nongera bulijjo bwe ntera okubagamba amazuukira gano gakola nnyo amakulu, naddala bw'otegeera lwaki Yesu yafa ate era lwaki Yesu yazuukira. Yesu teyakubibwa miggo n'atuuka n'okufa n'atuuka n'okuziikibwa nti ffe tulye atuwa omukisa okulya ennyama ennyingi ennyo okusukako gye tubadde tulya bulijjo, oba kunywerako omwenge gwe tubadde tutanyana kunywa n'ogamba kanyongeze namu badde nnyo ecupa 3 kanywe na 9 kubanga Yesu baamukubye ate yafudde n'okuzuukira n'azuukira. N'olwekyo abadde alina omukyalo omu kati kwolwo olunaku sisobola genda mu buliri nga siwunzise 5 kubanga nnyina okulaga nti ddala gano gabadde mazuukira. N'omubbi naye n'alyoka yeetala, okusala ensawo ne kweyongeramu amaanyi, okumenya amayumba g'abantu ne kweyongera amaanyi kubanga Yesu yafudde n'azuukira. Kwega buli kintu kyonna ntikitwala ku level endala naye mu ngeri eri negatiivu nga kibi. Bannange ekyo kiba contrary era kiba kikontana na kiri ekyatwala Yesu ku musaalaba. Era Yesu olwo tuba tumaze okumumookinga, oba mumanyi kye mwayita okumookinga, okumuŋoola, wajjira bwereere, wali otuzannyirako obadde otusaagirako, tukulazeeko, ndowooza olabye ne byewakola byonna bwe tubiyiyeemu ettaka. Olaba bwe tuyongedde n'okulaga nti n'ekyakuleeta amakulu gaakyo ffe tetugategeera. Kyovudde olaba ku lunaku ate ze twali badde twetowaza ne tunakuwalira ebibi byaffe ne tugamba omusajja baamukuba emiggo nga bamukubira bibi byange. Bannange kati ate awo multiplying bimultiplying, kibanga maama wo bwakusasulira omutango ng'oyasiza amadirisa ga neighbor, maama we ne yeekuula obusente bwe n'atunda muwogo we n'erumonde afunemu ssente akusasulira olw'okwasa amadirisa ga neighbor. Kati ate ng'okwata mayinja ng'oyongera kwasayo amadirisa amalala nga 8. Bayibuli ebuuza tweyongere okukola ekibi kati ate olw'ekisa kyeyongere. Bannange tulekerawo okuŋoola Katonda. Yalabanga tuli so vulnerable, yatulabanga ffenna tugenda mu geena, nayerekereza omwana we n'amusindika no ku maaso g'ensi ajja atubeerere akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Nakkiriza n'ateekawo obulamu bwe, baali bakuba mu ffe ne bakuba mu ye. Ffe twali ab'okubonereza, ffe twali ab'okukomererwa ku musaalaba, ffe twali ab'okutta. Yesu n'atwala ekifo kyaffe n'agamba nti abo baleke bagende bakubemu nze. Ne bakuba mu ye, ne batta mu ye, n'aziikibwa. Simanyi okiwulidde peyini eyo ey'ekitalo gye yayitamu ate tetekwa kusinzira ku ekyo ne ku lunaku olufaanana bwe rutyo olwo yafunirako peyini ennene ennyo ku lwaffe ate ne tumusasulamu bibi. Netumugamba nti oba obadde otuzannyisa, ndowooza otulaba bulabi, ndowooza totutegeeranga, katukulageko, kanywe omwenge paka mu mwala, kanyende ku buli mukazi yenna ali ku kyalo, kaakati ate n'omubbi naye yongera okubba. Nedda bannaye si bwe kyali badde. Bayibuli ebuuza nti Katonda tumusosonkereza, tumusinga amaanyi. Okukuba kusosonkereza Katonda. Nolwekyo ab'emikwano nga tulya Easter oba amazuukira ag'omulundi guno, kikulu tutuleko wansi tusiriikiriremukko, tuliflecting oba tulowooze, tugambe naye abaayi wait a minute, kiki ekyakubya Yesu? Kiki ekyamukwasa? Yali yabbye? Jjukira teyayendako, teyabbako, teyalimbako, teyamanya kibi. Era Bayibuli egamba nti ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe.
ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Nolwekyo Easter lwali badde lunaku lwakwekuba mu kifuba, kukyukira Katonda, kudda eri Katonda n'omuga naye Mukama weebale Yesu okwagala kw'otulaze nga kungi ne tuba nga ffe twabikola ne kiba nga ate ggwe osasudde, ffe twabikola ne babonereza mu ggwe. Simanyi okiwulidde banne mwenna mukirowooze nabawadde ekyokulabirako eky'omwana wo. Omwana wo nga yakoze emisango ku ssomero ne bamugamba bagenda kumukuba. Genda olete muzadde wo tukube ng'omuzadde waali. Omwana najja n'abikunnyonnyola n'akaaba n'agamba naye ate mpulira seewulira bulungi bwe bankuba simanyi oba nnaalama. Maama oba tugende emiggo oba taata tugende emiggo bagikube mu ggwe n'ojja ku ssomero. Ne bamugamba badde bagenda mukuba emboko 16. N'ogamba nti mumukuba headmaster temukuba mwana oyo mukube emunze bannange emboko 16. Ne bakkiriza emboko ne bazibalula gwe omuzadde. Naye wulira ekiriwo omwana akubiza emboko 16 n'amaliza n'akuwandulira amalusu n'ayoola enfufu n'agikuyira mu mutwe nga muddayo eka n'ayoola amazzi n'agakuyiira oba si ekyo n'addayo ne ku ssomero. Amadirisa luli yabadde yasiza amadirisa 3 n'ayasa 16. Bannange abakutadde ku 0 nonga ne mwana gw'otegeera bulungi n'okunvuma n'onvuma n'okunkuba n'onkuba n'onjira n'evvu mu mutwe n'onjira enfufu mu mutwe ng'okubane ekyo kye tukola Mukama waffe Yesu Kristo buli lwe tukola ebibi ku lunaku olufaana bwe lwali badde lunaku lwakusiriikirirako kunakuwala kumusiima kumwebaza olw'ekye yatukolera bwe tuba tulidde ennyama tewali mutawaana n'engoye nga tuzambadde naye ate era njagala mbasikubirize banne bannayuganda bannange okusinziira ku inkonome bweyifaanana badde njagala nti ate ebyo nga tubikola nga tulya ennyama yaffe tunywa soda waffe omubisi gwaffe nga tugula ennyama tugula engoye badde mbasaba tukende tusale ku sipiidi buli muntu akole byasobola. Ensi tegenda kukoma ku Easter badde mbasaba mukozese bye mulina. Omwami totabuka nnyo kudira sente zonna ezabulaza school fees neze mwaliguzeemu kapoloti n'ez'okuzimba ennyumba nga neza capital muzitwalire noganza kanzi bagulirewo ennyama mulye mu bweri era kankole ne bwende naawe omukyala toleega nnyo mwami bintu n'omugamba naye kakati ffe nga tulina tugulira nnyama yenkanankana eyamuliraanwa yali badde yenkana nga eya neiba omukyala we yamuwadde enviiri ziziri ziri mu bbanga zikoma eri ate manya yamaze n'amukolera na kino yamugulidde na kino nze nga tonakingulira ngulira olugoye bw'aba muzirina muzispending bwe mba temuzirina temugenda bamanerenda ensi tegenda kukoma temusingayo nnyumba na kibanja kufuna sente bamanerenda mufuneze munaalya ku Easter. Njagala bagamba nti ensi tekoma ku Easter era ensi tekoma ku Easter Monday. Speed control mukkirize nka bagambe bannayuganda tusigale mu means zaffe sigala mu busobozi bwo era nsaba bannange ekisa Katonda kibongere batukuumira kibayise bulungi mu Easter y'omulundi guno nga Yesu bwe yamala n'azuukira. Naawe nkusabira ebibyo ebibadde byafa nabyo bizuukire mu linnya lya Yesu. Naawe obulamu bwo buzuukire n'obw'omwoyo buzuukire. Omukama abanjagalire happy Easter. David Kiganza.